Essanyu ew'omukyala amanyikiddwa nga Teddy Bugingo oba omukyala yali mukyala wa Pastor Aloysius Bugingo era nnono abayawukana bubi nnyo wabula ye n'agamba atya wadde twawukanye naye sijja kubeera nga ate nsayininga ku kiwandiiko kino ekya divorce munaye amasanyu mayitirivu nnyo era nga olunaku olwaleero nkyaddeko wali ku kkanisa ye ku Bat Valley Theatre naye muganda wange abadde atema amazina era ng'essanyu limuli waggulu olw'amawulire ago agasaasaanira era nga gano galaga ati olw'amawulire go agasasaana agalaga nti Susan Makula ne Pastor Bugingo finally kyamaze okubeera nga tekiggwa era ngenda kubeera tekutirawo agatambyako osobola okubeera nga te olaba omukyala ono essanyu lyaliko nammwe mwongere kubeera nga te mwongerayo kubeera nga mumuyozaayoza kubanga ekintu kino alabika anaatera okubeera nga te akiwangula mbirina mu maaso awo atula kali liking a video sharingirako abalala abalabira mu Uganda ne Africa yonna okutwaliza wamu mbabuuzako kansobera ekimu kitambula bulungi nnyo malidadi sana abalabira mu America yo mambuka neyo Maserengeta side ne Canada ne Europe na munyawiri kubeera ate mbabuuzako abana ba house managers ne basekadama oba wakadama ne basekadama side awo ku Dungu Saudi Arabia Qatar Dubai Bahrain Oman Yemen Jordan Kuwait ne sezo toldo awo UAE ana munyawiri kubeera ate mbabuuzako muje baleko je mutusako engalo era nga bantu beero na mawulire nga bakatsamula mu gwanga Uganda ate ne bulu gwanga yonna buli kimu nabagamba oba politics oba entertainment oba lifestyle abina bina mbikota ne mera ngate mbikotera wano ndanga kuchono kubera atola chichimu cha kubera ngati o subscribinga abobango bade tuna kubera ngati o subscribinga ne ka notification bell kakone ko kajja kubera ngati ka kwa alerting abulona batade video kajja kubera ngati tufuna ka notification au telephone kakati pada ata ina HP acha sobodo kubera ngati atuletera ngabo bategezeza tuli kusonga za Susan Makula Pastor Bugingo girlfriend waffe omupya agambibwa kubanga yasigudde Pastor nabeera ngate atandika okubeera ngate asula amahoteli mbina maaso awo ngenda kubeera ate mbikuterawo mu bujjuvu Sheikh Ashraf agona wena ina ebizibu ebyenjawulo munoonyeko namba y'essimu ye weeri awo ku screen no akujjenjaba akozeseddwa era nga buli kimu kijja kubeera nate kitambula bulungi nnyo malidadi sana kankomo temuvaawo. Omukazi yalabika n'omuntu omu asinga obutanjagala ne bakola wikisoba mwezi nga bali ku TV emu bali kuli kunze bafumanzi n'owokubiri asinga obutanjagala era naye mwamulaba naye ku TV ne babeera okwo ne beewaana ne bakina abaki sitaani ow'emirundi ebiri bw'abeeranga ne mukazi wo mumugabire enga goroza abakazi mu nsi bagwamu otundanga balongo okitegedde nti waliyo omulala atatunda emitima gy'abantu mwandibadde mugiyiga ne mutasalanga misango gye mutategeera juzi nakubwa amasasi ne we nali munnange naafa naye era mmwe ab'emitima emibi abaagala omuntu afe abalina emitima emizibu abatajja na kujja ku Sunday mu Thanksgiving era temusobola kiraba nti gwe nasimatuka tasaasira yadigida budigizi klipu ezitambula yadigida budigizi nti agoba nkuba matono teri mwana yali ansaasidde nze nabazaala nabasonyiira ddala ne babali ntemako omukono oba omutwe ne batansaasira mukama takibabaliranga nabasonyiira ddala
naye nange mba neebuuza bwebuuza kweri eyo gye bali banaabazaala ebyaddala okuzaala kweri bakuwanyisa muntu nayingira amakaago nakwata mukazi wo nakwata abaana ne bafuukira ddala babe kisoboka okubafuula ababe nabagamba n'olunaku lwe bankuba amasasi emisana naye mbabulidde enjiri ngerimu ebigambo ebyo nti neesiga Katonda n'obudde tukiwa obudde era abantu bange mbegayiridde musabirenga abaana bange Mukama bakole bulungi mbasabira Mukama bakole bulungi newankubadde nga tebafaayo ne bwenkubwa amasasi agenkanawa nze mbasabira mirembe era nyimusize emikono okulangira emirembe eri abaana be nazaala ab'omuntu mbwe Katonda abakole bulungi mu linnya lya Yesu. Tukiwa obudde tulabe oba omulabe ali bazaala abantu bakwate ebitwalibwayo okuwasa babimuwa abasabira omukisa gwa taata. Fifi da kweli mchala nsubuga wano kansubire nti nno muli bulungi nina obubaka bwange si bungi nnyo naye butonotono mujja kwekaka okutegeera ate abamu twako okutuvumira mu gurupu nga balowooza nti ffenna tetutegeera. Ninayo omukolo gwe njja nno banyumizaawo service provider bamumazisa ebyamba by'amaka agamu kupisito ndi gwali watali wa family kikole naye ng'eyo tuvuddeyo. Nina message yange eri abantu abali ku social media. Bw'obanga mu bulamu bwo mu bantu b'omanyi ng'olinamu bakwano bo abawera abasatu nga baazaala abaana mu bakazi nga tebalabirira naye ng'obamanyi ng'era bali mu kibuga beeyagala, togeyanga single mother, toyina right. You have already failed as a person. Bw'obanga oyina muganda wo ow'obulenzi ng'alina omwana w'abandi gwe yali afudde single mother, togeyanga single mother era tomujajinganga. Bw'obanga oyina mukwano gwo yali afunyisiza ku muwala olunaku lw'esu nagamba yo Fifi mwana soko ntaaseemu awo kaalufunye naye nze siri ready nga bwe yali yeeyambula engoye ze era kimanyi bulungi nti gyagenda tagenda kimayo TV oba nnyumba. Naawe toyina right egeyaba single mother. Bw'obanga oyina muganda wo gwe baali bagambye nti munnange ndi lubuto naawoza ffe sinatuuka kuzaala naawe mwennyini sister noyimeraga nze muganda wange muto tanatuuka kuzaala nga yeeyambula nga teri amukase, toyina right egeyaba single mother. Bw'obanga oyina bakwano bo b'omanyi nga bana nga baawasa naye nga abakazi baabwe babehave balivinga life y'aba single parents ng'omusajja tayagala kumanya bamuweererera okuva ku beyazaala ababe n'ogweyazaala muno babamuliisiza at all cost naye still nasigala nga akyavuma akyajolonga akyajooga. Tonenya ba single mother. Bw'obanga oyinayo omuntu gw'omanyi nga takubye bakazi asula atudde, toyina right evuma single mother. Bw'oba oyina mikwano gyo gy'omanyi gye mukiringa nagyo mu kibuga eyo gye mujoogera ng'abaloodi ng'akedde ku makya n'azaala mu baana b'abandi nga bw'abalekaawo bw'agenda, gwe weetaagana kuwabutwa bw'oyogeranga ku single mother. Bw'oba oli mukyala muzadde nga wazaala omwana ow'obulenzi nga yakabeera mu relationship ezisukka mu 2, mukwano you've already failed as a mother-in-law. Tuula wansi sabasaala. Bw'obanga olinako omwana wo ow'obuwala yazaala ne bamukusuuliraawo naye ng'olina gy'omwagaliza ate yeeyongereyo mu bulamu bw'ensi, toyina right ejajinga bannakazadde b'eggwanga. Bw'obanga oli mu bufumbo lwa naakola ntya banandaba batya, toyina right ejajinga ba single mothers kuba yeeyagaana kimu kutuula lwa banandaba batya n'asalawo yeeyongereyo. Right? Muganda wange bw'oba oyina bakyali bw'oba oyita babesiti abalenzi ng'okimanyi bayisa bubi abaana b'abandi be baagala, tojajinga single mother era tomwogerera bibi. Bw'obanga mu bantu abaali bakulezeeko nga mulimu ba single mothers ng'omanyi bulungi bye baayitamu, kubanga waliwo yafuuka single mother ng'ekyamufuuza single mother
kwagala nnyo musajja oyo. Omusajja naganza omukazi anjagala nnyo antami. Omukazi yeekozesa nnyo empisa. Omanyi marriage eri so fucked up. Teyina formula. Ayagala ennyo bamugoba, ow'empisa ennyo bamugoba, azaala ennyo bamugoba, azaala abawala bamugoba, azaala abalenzi bamugoba, atazaala bamugoba. Kwegamba marriage teyina formula. Toginenyeza muntu. Basingle mother mubaveeko. Bw'oba olina mukwano gwo oba muganda wo nga baali bamusuulidde ku mwana olw'okusuula obuvunaanyizibwa bwe, mukwano va ku basingle mother. Bw'oba okimanyi bulungi nti nno gwe byokola essaawa eno maama wo si bye yakugamba okukola, nga maama wo yagamba mwana wange abantu beeyisa bwe bati ne bwe bati, mwana wange omukazi tadda mu musajja, mwana wange omusajja tagambwa akantu bwe bati African traditional bwegamba, mwana wange omusajja asajja laata, ng'okimanyi bulungi naye engombo y'okusajja laata weeri. Gwe tonenya single mother. Tobeera nga amasomero agagoba omuwala gwe bafunyisizza olubuto ne baleka alugaba nti aluwina baba ngenda kukuba, alulina bamufulumizza essomero, naye asigadde aziteeka mu bawala, asigadde mu ssomero ng'ate mulimu n'abawala. Tobeera musiru kwonkena bakulira amasomero ng'ago. Tobeera musiru kutuuka ku eyo kaliba nti oke alufunye agenze takyafuna lulala naye ate ono akyazigaba. Bamuleseemu omusajja asajja laata. Ndowooza obiraba oba okitegeera. Bw'obanga omanyi omuntu bw'atyo tosaanye naawe kwogera ku basingle mothers. Bw'obanga okimanyi gwe mwennyini omusajja gw'olina yali afudde ku muntu omulala single mother, respect them. Tetufuddeeyo oba yamukola ki oba yabeekola ki kubanga biri tugenda bigendamu, naye waliwo eno fact gwe naawe sirika. Bw'obanga okimanyi empisa embi z'okola single mother eyakkuza si ye yazikugamba. Bw'obanga okimanyi ti single father eyakkuza si ye yagamba eby'okujolonga abakazi oba abantu abalala, please naawe tovuma basingle mother kubanga tolina woyingirirawo na right ebavuma. Abo abakazi batobye n'abaana baabwe, abo abakazi balabiridde abaana baabwe. Owaayi baba muviiridde kantuule eno. Mukwano gwammwe olumu anvuga speedi, nange ne mukoowa. Mbadde nkyabagamba era nga nkyayongerezaako, abo abakazi batobye n'ensi. Omukazi abeera mu maka g'omusajja ng'akola buli kintu, ye mukazi ye mukyala ye mwami mu bikolwa. Omusajja akeera ku makya n'agamba omukazi nze relationship ngikooye, ensi neenenya omukazi neereka omusajja eyamusuddewo. Omukazi akeera ku makya n'agumiikiriza omukasajja mu bunaku mu bwavu ne bakola bwe ziweramu ne bamusuula ku luguudo. Nyongera okujjukiza mukwano, omusajja akeera ku makya n'akoowa omukazi n'agamba omukazi azaala nnyo nti ani aba muzaalamu nti yoono, naye n'akugamba omukazi azaala nnyo amukooye. Omusajja akeera ku makya n'atalabirira mukazi we, n'akeera n'abagamba omukazi takyansaana alabika bubi naye nga tamulabiridde. Omusajja akeera ku makya n'agamba omukazi ave ku mulimu zesibeera na mukazi akola, n'akeera ku makya n'abagamba nze omukazi atalina kyannyongerako simwetaaga. Omusajja akeera ku makya n'akugamba nze saagala mukazi ataasoma, bw'afuna eyasoma n'agamba omukazi alina olugezigezi naye nga naye amuzaddemu, oyo naye n'amulekaawo. Olunaku lumu omusajja asobola okufunyisa abakazi 10+ embuto, agenda bawasa bonna nti nedda. Ate bonna baba tebemanyi nti omusajja omu yabazannya, tagenda bawasa, bagenda kufuuka ba single mother. Omukazi akeera ku makya n'akwatibwa ekirindi ky'abasajja, n'avaamu nga results afunyemu olubuto, n'atya okugenda oluggyamu n'azaala omwana. Omukazi akeera ku makya n'abeera nga atikkiddwa buli buvunaanyizibwa era n'asigala mu bufumbo n'atuula. Lwannaakola ntya? Kati gwe mukwano nga tobeerangako wadde mu bufumbo wiikisi 3, wiikisi 2, abakazi ba single mother baleke. We are not saying that single mothers are saints, no. Balina ensobi zaabwe, balina shortcomings zaabwe, naye gwe sooka weebuuze ennamba y'aba single mothers bana eyeeyongera buli lunaku ereetebwa ani? Baganda baffe, mikwano gyaffe, bakitaffe, abaami baffe abaabazaalamu tebali ready kubawasa. Ani agenda obbawasa? Lwaki obeera obadde campaigning?
gwomanyi omusajja waawo abantu yakafula ba single mother si buli single mother nti musiru. Do not judge a category of women simply because oyina kuona mwotudde mwolabira ebintu nga naawe wennyini wazaala. So women might be at fault. Era nkimanyi abakazi basobya, nkimanyi abakazi banyiiza, naye obwa single mother bucontributing kwa side ezibbiri, omukazi n'omusajja. So si mukazi yekka. Okuwolereza abasajja si kugaana, bati mubawolerezenga nga mureasoninga nga temumanyidde. Nze nali mbagambye ko nti kituufu Katonda okuwa patana atategeera abaakukubya omuggo. Saka we can't categorize everyone. Respect single mothers. Baweeredde balabiridde abaana nga abasajja bali eri balya chipusi na nkoko bemuliko bemuwaana kati saawa eno. Respect single mothers. Let single mothers be. Let them be. Bwana ajjamu olubuto ng'omusajja tagenda muwasa era mugenda mugamba ekikazi kijjamu mbuto era ye gwe mugenda okunenya. Kwegamba mu buli mbeera yonna mumalirira omukazi gwe mutunuzaamu omudumu gw'emmundu.